mweza njogera bulamu bwammwe nga mujja muki twongeri yawo katini olwokusatu omuntu eyeetaaga nga gwe bw'olina ennyonta ajooga abaavu. kati okwegamba for example wano tugeze tutya omuntu alina ennyonta bayita bwekyo nyiza kikwata osanga omusajja nga alina biliyoni ku akawunti naye ng'akokota ettaka ly'omuki ly'obulamu kisagire nti omuntu eyeetaaga afuuka ate bwa muki kwegamba omuntu atalina Katonda atuuka ekiseera nga buli kimu tekimumala tewali kintu kisobola kumala bulamu busi kubanga buli kimu oba okikola ki okietaaga ettooka olyetaaga bonootula mu hoteri ne bakuwa ebinyebwa nga mulimu ekyennyanja n'olaba obw'enkoko nga togaba muntereke ne supu mumpendeko supu bayibuli ogirina ssebo mu ngalo wano mutume mpozi mugenda kunyambako nti omuntu eyeetaaga ajooga abaavu. nkuba ewe mmenta etalekaawo mmere yonna. kati ensi gwe ne bw'okwata ebyabala byonna n'obitwala n'owamba abalala agambye byonna tebirina makulu kubanga bigenda kumala bife biggweewo olw'ensonga toyina bigayidinga. ne bw'onootuka abalala embadiya n'okwata ebyobugagga byabwe n'obyefunza nga toyina Katonda bigenda kusaanawo. ne bw'onobba omusajja w'omulala n'afuuka owuwo naye bagenda mukola ki? nkuba ekola ki? walimye bibaze bikula omuzira ne gubikuba ne biyiika. toyina njawulo n'oyo atalima kubanga mwenna musigala temulina. Mukama bawonsa kwere swafengaliza waggulu waliyo kakati yes alina akatumba mikayagalo tumalirayo twaguye eddakiika ezinako twagala kwaniza ababujulizi. njagala kwaniza blaza Ibra naye ajjeko wano katuuti eddakiika eziddako si nyingi tugenda baano nga bukyali kuba enkya nina olugendo nina miitingi ate mulimu abakozi mu linnya lya Katonda Mukama agenda tuwa omukisa ekiro kya leero. Yes natandikanga okutusabirako era katugamba mami munkubire ku ssimu essaawa 9 ono nga yasaba jowani mukamwana atize muyita mwana mukamwana muyitira mwana kakati baba mulera ajjeko wano jangu mama mukamwana jangu kakati omwana tujja twogeza ebigambo twenu mu lulimi otanwa kwesa speed mukamwana muyita mwana wadde benyina bayita baana kubanga era tuli mwoyo simina yalowooza simanyi buko wano nabasomesa obuko lwaki babuteekawo basajja bedda baali bazibu abawala bafumbirwa bato kati nga ono omutono kati bambi natandika nga otusabiranako 9 nga tumutawonya tumukwira ku simu 9 kati natugamba naye maama waliwo ekyati gyensabira tujje tusabeko tumugamba ye tujja kujja naye kati wetuusiza ekiseera nemugamba mulamu nno yagwa ku accident n'agamba maama lwaki temwaŋŋamba nemugamba tetwasobola kukugamba naye bwekityo bwe kyalinaga maama mujje musabeko mu overnight era bambi n'atufaako nnyo kati era kwe kujja olwo ebigere bino bye yatuleese ne tujje ne tutukako wano bannange tumwebaza kuba twagadde era tusaba asigadde nga twagala tatukoowa. Amiina kwera eswengaliza abayimbi gwe bafumbirwa bakwagala batyo olaba kwani nazaalawo misinde yesu omulungi yebazwe kati ono ye nazaala bwono kirungi no famire nnungi nebaza mukama olwekyo natambule bwatyo alina omusana
tusabira omusana gwingire nekulu so amina ebyokugagga byaliwo ndi musuubuzi w'amaliba gendi nakulagana ngali basajja balaba ebintu byonna byagira giti emmotoka nzirina zipikipiki zirina ngaebidduko bino ebirina ebyange ku bwangi n'amataka naye byonna nabimalawo nabitunda ngendereetekusi n'otunda kimu kimu paka bwe byaggwawo kati katonda agenda kuwa omukisa omupya olwaleero mu linnya lya yesu toba namutya mukama agenda kuwa omukisa omupya kasi tokkiriza okulokoka ebintu bigenda kyokazekaze mbuze muwalawo yekka mami onoolokoka mukama yakuwonyeza kati ogenda kubiira eyo mukama gamba ojjukira omusajja oli bwe yakwesibako olaba taata akkiriza okulokoka kubira esengalo ezaalo waggulu ali eyo oyo yakutandisa ensi ategeera eddiini okusiika awo kyebava bagamba nti yesu agambira nti najja okwawula omwana neki omanyi kyategeeza tikati ono asobola okulaba ono nga batuuse mu ggulu ono ng'agenda ono ne bamuteeka awalala bakuseba kaliga emiggo oli ne bamusebagabira ebyokulya kati muba mukoze eki eyo si wala n'endowooza n'okusalawo mukama olwo yeebaze kati omwana agamba nze ndekentalabuusi taata agamba nti njirabidde ebbanga byonna biganye ndewaddeyo eryani eri yesu so mukama akuwa omukisa zegenda kukusabira kyasigala nga tukubulira enjiri okutuuka lwolisalawo mutima gwo kubanga bayibuli egamba okulokoka si kwa buwaze omuntu alikkiriza naki so bwe gubanga omutima gwo owulira guzitoweddwa tegunasalawo tekikakibwa naye ekisinga obulungi era bayibuli egamba nti teri kisinga bulungi nga muntu kukkiriza bulokozi era nga yesu ye bulokozi waliwo okubuzaabuzibwa kungi abamu ne batugamba nalokokera mu ddiini that is wrong tewaliyo muntu ekyokulabirako tewaliyo muntu ng'asobola okufuluma mu lubuto lw'ente ate n'afuluma ne mu lw'omuntu okitegedde tutegedde okubeerako sayidi ntya emu kale mukama akuwa omukisa muka omwana naawe tukwaniriza yimusa emikono gyo waggulu ali eyo gamba nti mukama ekitiibwa kyo n'obuyinzaabo kirabika eri famire eno balabe okubeerawooko n'ekisa ekijja kati mukwate mu bifuba byammwe katusooke twatuze bano obulokozi abakkiriza mami naawe okkiriza okulokoka ate omwami yalokose anandeka ekulu anyway mami nono bebakkiriza okulokoka kati katubabonge mu maaso ga mukama waffe yesu kubanga kristo yentandikwa y'obulamu obujja bayibigamba nti bwetulikkirizanga obulokozi bwetukkirizanga yesu kristo tutegeerenga nti tuweereddwa obulamu obujja era ebintu byonna ebikadde biribanga bimaze okuggwawo nga tufuuliddwa ekitonde ekijja mufukamirawo wansi nze mbatuza obulokozi mufukamirawo mu linnya lya katonda obulamu muteeke emikono gyammwe waggulu mugambe nti yesu tukkiriza olwaleero okwatula ebigambo bino ebyobulokozi kati nze bwengenda oteeka erinnya lyange ngenda basaba muteekewo eryamu gweteekawo eriryo nona nteekewo eriki eriye nemugamba nti yesu olwaleero nzikiriza okulokoka era okuva n'olwaleero nzikiriza n'omutima gwange ninjatula n'akamwa kange nti yesu kristo nkwetwalidde ng'omulokozi wange nzijukira kye wakola ku musalaba e Gologoosa bwe wanfiiririra n'oyiwa omusaayi olwange n'ofa n'oziikibwa era n'ozuukira nange olwaleero nzuukira okuva mu byonna ebyali byafa bulamu bwange nze Eric Musi neewaddeyo mu mikono gyo
newaddeyo gy'oli Yesu okwetwalira ng'omulokozi wange. Amannya gange gajje mu kitabo ky'okufa ogateeke mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Ennaku zonna onzijukirenga bwe ndiba ntuuse mu maaso go. Mukama amannya gange galikire mu kitabo kyabo abakkiriza obulokozi. Era okuva n'olwaleero ndokose negaana sitaani n'enkola ze zonna, obulogo bwonna, obusamize bwonna, obulimba bwonna. Mukama olwaleero byenenyeza mu maaso go, kanneetwalire Yesu okubeera ekitonde ekijja. Era nze Erick Musi okuva nakati ndokose mu linnya lya Katonda omulamu. Wali engwira eswegaliza waggulu, kitange nsabira omusajja ono okuva olunaku lwaleero buli kyonna ekibadde mubulamu ekyobubi kibeera ekitandika olunaku lwaleero. Buli myoyo ekibadde kifiiriza obulamu bwe na buli kyafuna kye nga kifa, Mukama olwaleero afunibwe obulamu obulala, aweerebbwe obulamu obujja n'omukyalo n'Omukama. Buli ndagaano yonna ey'obubi ebadde yasiba obulamu bwe alokose, era obulamu bwe leka bukyusibwe. Buli maanyi gonna ag'ekizikiza Mukama gaawule ku bulamu bwabwe. Kitange bafuula omuntu omu era babeere n'enkwatagana, era obazimbe nga bamanyi okusinga bwe babadde. Okufa nakati Mukama bawanguze kyonna. N'abaana baabwe basabidde Mukama balabe omukisa era babajjukire ng'abazadde baabwe era babaagale ng'abazadde. Mukama babagabirire kubanga bw'otyo bw'oyogera buli mubuulizi wa njiri aliya ku njiri ne nnabbi bw'atyo n'omuzadde wamu omukisa ogw'abaana be. Abaana ba basabidde obugagga, enkulaakulana n'obulamu obulungi mu linnya erya Yesu. Teeka emikono gye waggulu, nze njagala nkusabire. Tekikweraliikiriza. Enkuba bw'etonnye omusamize alendeka ki? Ate n'omulokola akola ki? Omusamize azaala n'omulokola akola ki? Kati waliwo ebintu Katonda byeyatuwa nga tebiri mu kukkiriza oba ddiini, nti okkiriza mu kino oba kiriwa kino, naye nga yabituwa nga tulina okubibeeramu era tubiyeyagalire. Teeka emikono gye waggulu. Bwe bulamu n'omukisa. Kitange endagiro okuva olunaku lwaleero buli bubi obadde bwetoolodde obulamu bw'omwana omu, amagomba gatunuulidde obulamu bwe, ngalagira olunaku lwaleero mutta gw'omubi tobulamu mu linnya erya Yesu. N'awulira kantolooze, Mukama nakyo kiragira omuvaako kati, kimuveeko kati mu linnya erya Yesu. Naaza n'omusaayi-gwo era ekintu kyendaba ekitera okwetooloola nekikutambula mu lubuto n'owulira pain, nyono gyemu ku byoyo gikubuzizza emirembe. Guno gwe mwoyo ogwawasa obulamu bwo. Ensonga lwaki ofuna ebirooto ng'olaba oli n'abasajja. Kati omwoyo guno gwayambala obulamu bwo ne guwasa obulamu bwo. Yensonga lwaki teri muntu gw'osobola buwangaala naye. Kino ekintu kifuga obulamu bwo gwe kenyini n'otuuka ne weekyawa, era abantu abamu gwasazeemu baawukanako ne balwana okudda mu bulamu bwo n'otayinza bawa mukisa. Ofuna obusungu ku muntu nga ne bwakubuuza lwaki wanyiize tokimanyi. Wangi nnyabo byenjogera
waliko yogera ku bizinga wandyagadde mukama akufune waddembe n'omuntu gwendaba ngaakwegayirira nakubuusebuuso ne kati nkukoze eki saagala kumanya genda kasasiro waca ebiseera ebimu tulowooza ebintu titubikola mu common sense owaffe oba mu kusalawo naye ngaobaako ekintu ekifuga obulamu bwo era ndaba ebiseera byebisinga tomala kiseera kinene nga tofunye kirooto ng'olina omuntu mu buliri bwekiri oba si bwekiri yogera ku bizindaalo kati kiri ekyoyo bwekibeera naawe oba toyagala na muntu kukoonako era ennaku ezimu okeera ng'oli mukambwe nnyo wangi kale mukama agenda kutaasa mu kyoyo ekyo ennyo alina ekizibu ky'okuzaala omuwala ngakola kigambye kati anazaala ati ebyoga weebiri kuba bwe mbadde mumusabira nabye ng'alina ekintu ekimukwata mu lubuto ne kimutambula n'awulira ng'omwana oba ng'ayina omwana kitera okubaako nnyabo kakati mayize ladda zange nafu lwakubaana alina ladda ey'amaanyi tegazze agaba yemussa emikono gye waggulu ali yeetusabire omukyalo ono ekyamazima yeetaaga obulokozi n'ennaku ze tezirinakola ki tuvaaze yabadde nyala musimba musumba kontiriida abo yabasubula